Yes, mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, amawulire gano nga gwe twakuwadde olunaku olwajjo oluvannyuma lw'akabinja aka M23 okuvaayo era ne kategeeza nti baawambye ekibuga ekikulu kya province emanyiddwa nga North Kivu, ekibuga kino nga kimanyiddwa nga Goma. Wetwogerera nga amawulire agavaayo ate gatiisaamuko naddala ku sayidi ey'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame ne munne amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni, oluvannyuma lw'okubeera nti bano bamanyiddwa bulungi nnyo nti be bali emabega w'akabinja aka M23 akagambibwa okuba nti ke kawambye ekibuga ekimanyiddwa nga Goma. Kakati n'owuliriza okusinziira ku sources ez'enjawulo, eggwanga erya Bungereza Britain, omukago ogwa Bulaaya European Union n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga the United Nations, bano batadde pressure ey'omutawaana ennyo ku bakulembeze bano ababiri, naddala akulembera eggwanga erya Rwanda, oluvannyuma lw'okuba nti bategeezezza Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda, bamutegeezezza bunnambiro nti jjayo amajeego agali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira ekibuga kye yawambye kye kyandibadde ekibuga ekikulu ekya province emanyiddwa nga North Kivu, wabula okusinziira ku sources kiraga nti eggwanga erya Rwanda, amagye g'eggwanga aga RDF ag'eggwanga erya Rwanda n'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda amanyiddwa nga Paul Kagame bandibanga baagudde mu katego, era bandibanga babadde babateze akatego ke bayinza okuba nga baakaguddemu, okusinziira ku sources amawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ku ssaawa mbale ezakayitawo, nga amagye g'eggwanga lino oba amagye ag'abayeekera oba abayeekera ba M23 nga bayambibwako amagye g'eggwanga erya Rwanda nga baakalangirira nti bamaze okubeera nga bawamba ekibuga ekimanyiddwa nga Goma. Kakati njagala owulirize okusinziira ku sources ez'enjawulo nga batugamba nti eggwanga erya Bungereza, omukago gwa Bulaaya n'ekibiina ky'amawanga amagatte bavuddeyo ne bateeka pressure ey'amaanyi ku Paul Kagame abeere ng'ajja amajeege mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lino lyafuuse lyakubeera nti entalo zirabika zigenda kuba nga zeeyongera, era okusinziira ku bamanyi eby'omunda bagamba nti eggwanga erya Congo liri wamu n'amawanga gano ag'amaanyi omuli eggwanga erya United States of America, eggwanga erya United Kingdom, omukago gwa Bulaaya European Union n'omukago oba ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga the United Nations, nti era wandibanga waliwo akabadi akategeddwa era ng'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame yandibanga yakaguddemu dda, oluvannyuma lw'okubeera nti eggwanga lino lirabika lyandibanga ligenda kukubwa essaawa yonna. Jjukira babegakaawo twakuwa amawulire nga paalamenti y'eggwanga erya Congo yakkiriza era neewa olukusa pulezidenti w'eggwanga eryo Felix Tshisekedi abeere nga alumba eggwanga erya Rwanda butereevu, era ng'essaawa yonna wandiwulira ku lutalo nga luyingiddemu amawanga gano abiri. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo liyina olukusa okuva mu paalamenti yaalyo okulumba butereevu eggwanga erya Rwanda, era okuwamba kuno okwabereddewo emmundu ng'emaze okubeera ng'esesebbuka. Kigambibwa nti amasasi gaawuliddwa ku booda y'eggwanga erya Rwanda mu bitundu ebya Western Rwanda, booda yaabwe oba ensalo eyawula eggwanga eryo erya Rwanda wamu n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Congo lyakasoseeyokko ku bikompola munda mu ggwanga erya Rwanda. Kaakati okusinziira ku biwandiiko ebitambula n'ebiwandiiko ebifuluma ku nsonga ez'eggwanga ez'amawanga gano abiri, eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Rwanda, kaakati no kirabika lyandibanga si birungi gye binaggweera eri eggwanga erya Rwanda n'omukulembeze waalyo amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa, kyokka ng'okusinziira ku bamanyi eby'omunda oba okusinziira ku sources ez'enjawulo nga batugamba nti n'eggwanga erya Uganda wano nno we liyingiriramu, nti bano abasajja bandikuba abayeekera ba M23 okubazaayo ate ne bawunzika nga bayingiridde ddala n'eggwanga erya Rwanda, kubanga nga bwe nkugambye gavumenti y'eggwanga erya Congo eyina olukusa lwa paalamenti yaabwe ng'ebakkiriza okubeera nga balumba butereevu eggwanga erya Rwanda. Kakati njagala owulirize okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Telegraph, omukutu gw'amawulire guno ogimu ku egyo emikutu egy'amaanyi okwetooloola ensi yonna. Uliza bwe bagamba Rwanda has been urged to withdraw its troops from Goma, a mineral-rich city in the Democratic Republic of Congo. Eggwanga erya Rwanda liwaliriziddwa era balitaddeko pressure ey'amaanyi okubeera nga bajja amagye gaabwe mu kibuga ekimanyiddwa nga Goma. Kyokka jjukira amawulire gafulumye nga gatugamba ekibuga kino kiwambiddwa era kiri mu mikono egy'abayeekera ba M23. Kakati ate reports ziraga nti Rwanda bagiragidde ebeere ng'ejjayo amagye gaayo mu kibuga kino ekyogerwako ekimanyiddwa nga Goma mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo ewajjudde ebyobugagga eby'omu ttaka. Wano nga bagamba
The Rwanda-backed M23 rebels on Monday claimed to have captured the city after days of rapid advances through the lucrative but conflict-ravaged eastern borderlands, in which they have killed at least 13 peacekeepers. Nti abayekera ba M23 bano nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda ku lunaku olw'Emmande lunaku lwajjo baategeezezza nti bamaze okuwamba ekibuga kino kimanyiddwa nga Goma oluvannyuma lw'obulumbaganyi n'okulwanagana n'emmundu okusesebbuka okubeera nga tesalako newankubadde ng'ekitundu kino kibadde kimanyiddwa nti emmundu ebadde nga ebeerayo abantu babadde nga balwanagana era mu kulwanagana kuno mbu waliwo abantu 13 abakuuma ddembe peacekeepers naye nga si bannansi b'eggwanga erya Congo ate si bannansi b'eggwanga erya Rwanda wabula bano nga bafudde mu mukago oba ekitongole eky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga the United Nations. Kakati no ssaawa zino bakugamba nti eggwanga erya Rwanda babategeezezza mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu mukwate amagye gammwe mubeere nga mugajja mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Goma. Kyokka ekibuga Goma kyekyogerwako nti kyawambiddwa abayekera ba M23 bano nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda ne Paul Kagame Rutagambwa abakulembera eggwanga eryo. Kakati nno onaawulira tukyagenda maaso n'okubanga ffe tubikutuusaako yonna bwe gyoba oli nga bwe biba bizze. Uliriza. The United Nations has described a massive panic among Goma's 2 million people, with thousands desperately trying to flee the city despite flights being grounded. Kakati nno ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations nga kigamba nti waliwo kye tuyita mass panic, okweraliikirira oba obweraliikirivu obw'ekika ekyawaggulu mu kibuga ekimanyiddwa nga Goma, naddala mu bantu abasukka mu bukadde obubiri abawangalira mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Goma, ng'ate enkumi n'enkumi emitwalo n'emitwalo bambi bagezaako okubeera nga badduka mu kibuga ekyo babeere ng'ate bagenda ewala gye bayinza okuba nga bafunira emirembe. Britain, the European Union and the United Nations have piled pressure on the African nation over its backing of the M23 rebels, which Kigali has denied. Jukiri mabegako awo twakuwa akatambi nga tukulaga Paul Kagame yavaayo butereevu nga n'ensewulira n'ategeeza nti ye abayekera ba M23 tabamanyi, era abo abayekera ba M23 yavaayo n'ategeeza nti abo bava mu ggwanga erya Uganda, era n'ategeeza mu ggwanga erya Uganda gye balina obutuuze era gye baava okubeera nga balumba eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka nga waliwo reports ezaafuluma mu mwaka ogwo ogwaggwa okusinza ku mikutu gy'amawulire naddala Al Jazeera nga batulaga gavumenti y'eggwanga erya Uganda nayo eryemu kwaga amawanga agali emabega wa M23, era nekirabika nga Paul Kagame yali atandise okubeegaana, kyokka ate nga ne gye babasindika nga nayo babeegaana. Kakati nno gyandibanga gyawunye dda naddala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ku sayidi eya Paul Kagame Rutagambwa. Kaja Kallas, the EU's top diplomat, condemned Rwanda's military presence in the Democratic Republic of Congo as a clear violation of international laws. Kakati wano nno naawulira omukulu omu kubakulira ba diplomats abava mu kitongole oba mu lukalu lwa Bulaaya European Union amanyiddwa nga Kaja Kallas yavumiridde ekyeggwanga lya Rwanda okuba nga amagye gaabwe gakyali mu ggwanga era Democratic Republic of Congo, era ne bategeeza nti kino kye bakola balinnyiridde era batyobodde etteeka ly'ensi yonna, a clear violation of international law, and they demanded the nation to withdraw its troops from Congolese territory, while Britain called for an end to attacks on peacekeepers. Uliriza, jukira nkugambye waliwo abakuumadde ba peacekeepers abava mu mawanga gano omuli eggwanga erya United Kingdom, abava mu mukago gwa Bulaaya European Union, n'abava mu kitongole ky'amawanga amagatte United Nations. Kakigambibwa nti wabaddewo okutta abamu ku ba peacekeepers abo. Kakati bino nno bye bividdeko eggwanga erya Rwanda okwongera okubeera nga balirabula. Ekitongole ky'amawanga amagatte ne kitegeeza, twagala Rwanda mujje amagye gamwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, territory zaabwe zonna. Kyokka ate omukago gwa Bulaaya nagwo ne gutegeeza twagala mubeere nga ekyo kyennyini ekitongole ky'amawanga amagatte kikitaddewo kyemuba mugenda nakyo mu maaso mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu. Eggwanga erya Bungereza ne ligamba ffe twagala okubategeeza mulekeraawo okukola obulumbaganyi ku bakungu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte oba mu mawanga amalala. Lunaku lwa Sande eggwanga erya America nalyo lyayingira mu nsonga zino era ne ligamba nti in the strongest terms Washington condemned attacks by Rwandan and M23 fighters in the Eastern Democratic Republic of Congo, calling urgently
for a ceasefire. Wano liba ggwanga erya United States of America nabo bayingira mu nsonga zino ne balabula eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Lutagambwa ne balabula n'abayekera ba M23 okulekeraawo okubeera nga bagenda mu maaso n'okuwamba ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ekintu bano kye bataawuliriza. Kakati njagala okutegeeza nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ku sayidi eya M23 ne sayidi ey'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame Lutagambwa birabika nga si birungi yadde dakiika n'emu, era kabwe nkugambye nti okusinziira ku sources bano bandibanga gwabadde mutego, kubanga we twogerera President w'eggwanga erya Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi talina mu ggwanga gyali kwa nsonga gyengenda okubanga nkuleetera, ali mu kubeera nga ateesa ku ngeri ebibira n'ebyobugagga ebiri mu kitundu kino ekimanyiddwa nga North Kivu butya bwe bigenda okuweebwa security n'okufuulibwa ebyobulambuzi eby'ensi yonna naddala wano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kyokka ng'ate bye bitundu ebyogerwako nti ate byawambiddwa. Kyokka ate President w'eggwanga lya Congo ate ali mu kubiteeseza ebibira ebiri eyo, ebyobugagga eby'omu ttaka ebiri eyo n'ebintu byonna ebiri mu kitundu ekya North Kivu, engeri gye bagenda bifuulamu ebyobulambuzi ku mutendera gw'ensi yonna. Kyokka ng'ate bano batugamba kyate bye bawambye. Ojja kuwulira ffe wetuli okubeera nga byonna tubikutuusaako. Weekumire ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribinga kikole, tugenda kubanga ate tukomawo okuwa buli kimu ekinaaba kiva sayidi eyo. Gwe weekumire ku mikutu gino, genda mu comment section teekamu obubaka, byonna ogenda kubanga ogenda mu maaso n'okubanga ate obimanya. Ate bwesityo bwe tugenda okulabika tubeere nga oluvannyuma tukomawo tukutuuseeko byonna bye tunaaba tukusakidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.